Hello. Oli ku Bit FM ne mukunja mu ndobeso mu program sisimuka wangambye kubireko. Ane mukunja ngasanso kuuliriza. Kale. Ane nyine ensonga zangu nyambye. Obadde webase. Ane nebase mukwano. Mukunja bane njagala kundobeseza ku mwami wange. Omwami we yabaaki? Omwami wange? Yali anjagala. Nanze simanyi. Kati waliwo mukwano gwe Paulo. Waliwo mukwano gwe? Mukwano gwe Paulo. Paulo nakola ki? Kati nga ntumira Paulo. Kati yantumiranga Paulo ne maana ezikiriza. Nga omanyi naawe tolina kyotamanyi oli musajja. Olina muntu mukulu. Kati muna nenzikiriza nengende wa mwami wange nentandika okubeera naye. Kale alikiseera ekyo n'afuuka mwami wange obimanyi byonna newe sikunnyonnyola obimanyi. Nange ekinewunyisa byonna omwami we tuba nga tutuuse mu nsonga z'okwegatta ekiro nga twebase. Wanje? Mukunja tolina kyota. Ati siwulidde. Nkugambye. Ekiro we tutuuka nga tugenda okwegatta nga onaabeera ne mukulu munno mbuliri. Omwami abeera ng'ayagala ng'akyamuka bannange we tutuuka omwami ng'asitukamu. Ng'akola ki? Ng'asituka mbuliri ng'agenda mu ddiiro. Ate ng'asituka mu buliri? Kyokka nga omaze okyamuka wenna ng'owulira oyagala ng'akuviira. Maama ebintu ebimu tubimiremireko nyamba anti mpulidde kale mpulidde kati munange agenda mu ddiiro nendaba ng'embeera sijja kumalako nayo nentambula ne muviira nenzira ewaffe. Nodde wammwe? Nze namuviira kubanga nze saafumbirwa kubeeramu embeera. Nenzira ewaffe mu kyalo. Ne kati njagala ndobeseza omwami oyo njagala kumanya ki kyeyandabako. Kiki yakulabako okubeera nga yeekyanga? Kati gwe gwani? Nze Sise. Sise? Onaayogerako naye? Nate saagala kwogera naye. Kale naye nga ye Paulo amumanyi? Paulo amumanyi. Kale beerako okusimu tovaako. Wanyi mzee. Halo. Owaye ompulira? Nkuwulira Sebaawo. Kale oliwa? Mbadde wano wa Waswa. Oli wa Waswa? Gye wasuze? Mbadde muterereza sigino ye. Sigino yaki? Eya TV. Nze Paulo. Wanjito. Nze Paulo. Esebo. Ontegedde? Halo. Olowooza mbadde nkutegedde muganda wange. Mwe mutyeyo. Atukola gwe kakati? Omukazi wamufuna omwagala. Kati ate ebintu bya ngamba sibitegeera. Sisa ngamba mbu wamuzira. Kyokka nga wali omunsaba wali omwagala. Munnange Paulo. Nayagala okukubira ennaku ezo. Nenge yirubadde mbine ebiseera nengamba kaninde ndizamala okugwanjye nkulabula binkunyonyola okubeekonzi mpamvu. Omukazi muntandikwa namukwana mukasala. Era we namukugambira nti omukoleki omunterewo. Munnange ekyamala enviiri ku mutwe nasooka n'omusinkano ogwasooka. Wali Sabbaala ku kkubo erigende waffe. Kaakati ogwokubiri nemugamba ijjangu nkyalireko ndabika ewaka. Paulo. Nkuwulira. Netulya bye twali awo netuyingira obuli. Mbanna akamala okutandika bwendi nga omanyi ensonga z'abakulu. Nenda okola Mama Junior mu Nsonda. Mama Junior mu Nsonda?
mukazi wange yafa. Awo nakankana nituka ngambo batuufu nembuka ku mukazi nzisaka ettaala amadini anaabula. Paulo amadini yanateka kitaaba amadini anaabula n'amaanyi agaddamu negakoleki negannema. Ati munnange nze nemba nnyumya ebintu ebyo n'okukankana mbankankana Paulo. Paulo sise nali mwagala. Ne buli lwe njagala okugenda mu nsonga ne sise n'amajjini yange ajjayingira mu nsonga Paulo. Mba ngenda tandika ne sise mu buliri tugenda kukola omukwano n'amajjini y'omugenzi najja ne yeesimba mu nsonga Paulo. Omugenzi yannumba n'ayimirira mu nsonda nga mukambwe. Ndewe nakiraba ekyo sise ne musiba ne muwerekera. Sise mwe namu meeting ogwokubiri era mba ngenda okutandika. Mama Junior najja n'ayimya mu nsonga n'angamba nzerooza nabireka nga sibyagala. Namba n'atambula n'agenda. N'engamba kirabika nkyali mu kutya engeri omukazi yakangenda ku mubanga etali ddene. N'ebiramu ne mu meeting era. Mama Junior ogwokusatu nengezaako yatuuka leeti banaakamala ngudo olukooko nga womanyi. Kwolwo wali otambuza? Nga maliriza. Nenga omanyi wano woowumuliramu. Paulo omukazi yajja leeti nga mmaliriza bwe ndi bumuddemu olukooko. N'ayimira mu nsonga n'akaaba nga olaba akaabalajana. N'angamba oyagala kunzita. Oyagala kunzita. Paulo omukazi n'akaaba n'angamba tataddeeko nakondo oyagala kunzita. Tataddeeko nakondo oyagala kunzita. Naye nga jjukira nti Paulo omukazi alyogera ali yafadda. Paulo nalowooza omukazi agenda kuntuga ku luno Paulo n'engamba ey'abakazi kansooke mbivummuzeemu n'etambulire kumu nfune anamponya. Paulo omugenzi antabukidde omukazi ajja kunzita Paulo kampumuze mu by'abakazi muganda wange nsooke ntummulemu. Kakati olwo lwaki tomuyita ng'akaaba?